Yes, basically tukwaniriza ku mukutu gwa 256 verse range amenye ne doubles bump tantambi chimso number one rich boy Maxwell Junior made in Uganda. Webale kubanti utambula nange webale kubanti subscribing webale kubanti evobera ono manya chiche kitambula ekigena maso mu entertainment industry and of course amawulire agaka gwao TikTok abadde omu kuba kyasinze okupera n'amanyi mu Kampala mu ggwanga lya Uganda bamuyita Zayra baby na bwekityo asazeewo n'okubanti abomba agenze mu ggwanga lya America nge Uganda kitawuse abadde so expensive nga challenge emu y'oluyimba gikulira ku $1,500 eze Kampala zibeera olooza sente nga mmeka $10,000 nga 37 ekitegeeza nti dola emu abadde agikulira nga $5,000 plus just okulira challenge emu naye nga ate omukyalo ono abadde aliisa abantu abamu business akayirigombe ekyagenda mu maaso n'okuba kimuleetera obuzibu era nga wagenze okuba nti agendera mu America ng'oba oliawo emirimu gigenze mu maaso okuba nti gyesala abalala bagamba nti agenze kusoma abalala bagamba nti abombyemu abalala bagamba nti agenze kuba nti atunda nkode kubanga ekiriwo kyekyo nti emirimu mu Kampala gyagenze mu maaso n'okuba nti gyebula nja kusaba ogende mu maaso n'okuba nti otuule okalire nkuwe emboozi eya Zayra baby ngabweri nkugambye amanya ne dobozi wampitantambi jimso omukulu gwa 256 verse range tusimbode gamba chaliwo nti omuvubuka wuno aze ne information ya Zayra baby eranga mpola jangu ojulize mpola waliwo nakyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti abutikira omukutu gwa TikTok nga ba TikTok abalala eranga n'omukyala tali teyamanyikibwa mu mbeera ndala wabula yamanyikira nnyo mu mbeera y'okukola challenge jukira abakyala bangi abakola challenges mu biseera ebyo nga bavibinga n'okuzina ku nnyimba z'abayimbi bagenda mu maaso n'okuba nti bakikuba era nga wano mu Africa wa mu East Africa abaana bali nnyo inspired by Aziadi na Senyamo na Kenya oyo yagenda mu maaso n'okuba nti akuba TikTok mu rock down then mu Kampala mukyala mukulu amanyikiddwa nga Brina Slim Boy yagenda mu maaso n'okuba nti akikwata ba Zayra baby tetumanyi gye bava ne bagenda mu maaso n'okuba nti taking over bakawala kamoti bakayita kanyako kakoko masishai nako nekajikuba naye nga ate mu competition eno Zayra baby abadde akyagenda mu maaso n'okuba nti alebya bane mpola agagwawo gekiteebereza okuba nti omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti asigo obukyayi nga agenda mu maaso n'okuba nti alyazamanya bantu abagenda mu maaso n'okuba nti bamuwa business okuba nti bamuvibinga oba yagenda mu maaso n'okuba nti alya sente z'abayimbi abagendanga mu maaso n'okuba nti musigamu okusobola okuba nti abakolera challenge era nga Zayra baby agenze okuba nti aviira mu Uganda nga entalo empalana zalina n'abantu zempitirivu ennyo kiteebereza okuba nti omukyalo ono olunaku lwaleero asobodde okuba nti akwatamu ebyanguwa n'agenda mu maaso n'okuba nti abomba newankubadde nga ate bantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamubanja mpola getuwuliddeko ngetwakafuna kiteebereza okuba nti omukyalo ono zibwakedde ku makya nga flight ye bamaze okuba nti bagitekera omukyalo ono yasobodde okuba nti abomba mpola bangi abagenda mu ggwanga lya America nga bayita mu bintu ebyenjawulo ebisinga bulungi okugenda mu nsi ya America n'abangi Bannayuganda bayisemu nga bayita mu struggle nga bagamba nti obaoliawo President Yoweri Kaguta Museveni agenda mu maaso n'okuba nti abatulugunya abalala bayisiddewo nnyo mu mbeera y'okuba nti beekwasa ku bisiyaga era bw'otunira abakyala omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kim Love n'abasigaddewo bagenze maaso n'okuba nti bafuna visa nga beesiba ku bisiyaga Zayra baby abamu bagamba nti obaoliawo asobodde okuba nti abomba okuva mu Uganda olugenda mu ggwanga lya America ng'agenda maaso n'okuba nti ayitira mu kusoma abalala bagamba nti obaoliawo omukyalo ono abadde n'omusajja yagenda maaso n'okuba nti amugja ku TikTok n'agenda mu maaso n'okuba nti amuperereza ajjukira omukyalo ono ebiseera bino ebisembayo nga kyali mu ggwanga lya Uganda omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti afuna challenge mu relationship ye omuvubuka amanyikiddwa nga Henry bwe yagenda n'okuba nti amukuba amatooke negakwata ate omukyalo ono n'amala n'agasimbulamu amatooke negavaawo mpola so nabwe kityo omutima gwagenda mu maaso n'okuba nti gumenyekera nga omutima gwagenda mu maaso n'okuba nti guluma ekyaleetera omukyalo n'okutandika okuba nti oba oliawo tawulira bulungi so bwe twogerera Zayra baby asobodde okuba nti atambula n'agamba nti Uganda nze njikooye Uganda nabwe kityo si kyagimatira Uganda ewanywe waawo mpola waliwo ba entertainer bangi abagenda
kugenda maaso n'okuba nti babomba mu mawanga amalala era nga mu ba entertainer kuliko abantu ab'enjawulo. Jjukira waliwo munnamawulire ow'amaanyi yali akolera wali ku kitongole ekimanyikiddwa nga Next Media enagulu, omusajja ono bamuyita Isaac Kawalya Kezi asobola okugenda maaso n'okuba nti abomba naye ng'ensonda emubombya obulya tetwagitegeera bulungi. Waliwo omuvubuka eyali akola ku radio nga radio eno yamaanyi mu ggwanga lya Uganda bagiyita 93.7 oba 93 akatonyeze 97 akasirise 3 FMF radio simbe programa yeddemu. Omuvubuka ono bali bamuyita Kaparaga Byaibe yagenda maaso n'okuba nti naye abomba n'agenda mu ggwanga lya America nga ate ono yayitira mu bintu bya Bobi Wine mpola mpola yagenda maaso n'okuba nti ayitira mpola mpola n'abomba. Waliwo omusajja ow'amaanyi yali nga akolera ku Sapienza bwe yagenda maaso n'okuba nti opening up YouTube account mpola mpola bamuyita Selector Williams yagenda maaso n'okuba nti akola interview ne Bobi Wine naye yagenda maaso n'okuba nti ayitamu. Waliwo omuvubuka era yali akola ku Next Media nesanyuka mukono bamuyita Mako naye yagenda maaso n'okuba nti ayitamu era nga ali mu ggwanga lya Canada. Waliwo omuvubuka omulala era akola ku radio Simba bamuyita Kakalam The Answer naye yagenda maaso n'okuba nti abomba. Kati wetwogerera waliwo omukyala latest eyakagenda bamuyita Raipi yali akola kusanyuka mpola mpola ku morning show eyo mpola mpola bamamita mukyala bindeba Raipi naye yagenze maaso n'okuba nti ayitamu. Wetwogerera Zayra yasobola okuba nti avaayo mpola mpola naye ng'ate abantu bagenze mu maaso ba TikTok abasinga obungi baali bagenze mu maaso n'okuba nti bamuboycottinga. Waliwo yakola statement n'agamba nti ye watali ba TikTok ab'e Uganda tebasobola kuba nti balya nti ye watali ba TikTok oba TikTok industry eba terina weyimiridde. Kati tugenda kuddamu okulaba oba bannayuganda tebagenda kuddamu ababadde bakolera ku TikTok oba tebagenda kuddamu kuba nti bakola. Tugenda kuddamu okulaba tugenda kwetegereza nnyo tulabo ba Zayra bagenda maaso n'okuba nti bamisinga PCM art industry oba nedda mpola mpola naye ng'ekiriwo kigambira okuba nti omukyalo ono abadde mufera abadde muyaye nga bumuwa emirimu gyo agenda maaso n'okuba nti akompanyanga akasente akalya naye ng'ate okukolera oba okukola deliverance takikola bulungi ekyaleeta obuzibu mpola mpola. So n'olwekyo ebyo nga bikyali awo kyensonga lwaki oba oliawo byonna byatuusewo era nga ebyo mpola mpola naye nga katubasabire ebintu bisobole okuba nti bitambula bulungi. Katubasabire buli kimu kisobole okuba nti kibira taratibu mu ggwanga lya America mpola mpola oba agenze kusoma oba agenze kufumbira oba agenze kukola kya kirungi awese emyaka 18 egy'obukulu era nga waddemu okuba nti asalirawo mpola mpola. Ate industry eno abasinga obungi bagamba tesasula ate banja bagigagawuliddemu. Kati twebuuza omuntu agenda okusigala mu Uganda nga ali mu entertainment alina kukola ky'okuba nti standing for a very long period of time kubanga tulaba abasajja babomba abasajja betwali twesuubira okuba nti bamaanyi abasajja betwali tusuubira okuba nti basobola okukola ebintu by'ettabu bagenda maaso n'okuba nti babomba. Kwebuuza naye agenda okusobola nti asigala mu Uganda bannabefuzi bagenda maaso n'okuba nti badduka abannabefuzi bagenda maaso n'okuba nti badduka batikitoka bagenda maaso n'okuba nti badduka abayimbi bagenze mu kubi eyo bazex binanyiranyi bagenze ku kyaka. Twebuuza ani agenda okuba nti asigala mu Uganda. Bapita Ntambi Jimso Namorich Bwe Maxud in Uganda obwera kuba nti otamuna naffe katukumana na tera.